Hello everyone, how are you ladies and gentlemen? Mujebale jonna gye mutuusaako engalo bassebo ne bannyabo. Mu kitundu kyaffe kino eky'okwezuula tuzze tutunuulira tutya bwe tujja okuzimba amaanyi gaffe okubeera nga ffe ng'abantu ne bwe tuba tetulina kirala kye tukoze kiri awo ate era tusigala tuli mu mbeera nnungi. Era tuzze tulaba biki ebiyinza okutumenya mu lugendo lwaffe luno olw'okwezuula. Twasooka ne tutunuulira obukyayi ne tubuzuula nga twali tulina okubweggyako kakibe ki. Waliwo emikolo gye tuba tusobola okukola ne tweggyirako ddala obukyayi buno. Bw'oba ng'owulira tosobola kubweggyako nga tolina busobozi bubweggyako bw'ojja n'ogamba nti ekyo nkitadde, osobola okubaako omukolo gw'okola n'obweggyako. Ne tulaba criticism of ourselves or others, kubeera awo ng'onenyaanenya ono onenya oli, obubi obukirimu n'ebirwadde bwe kireeta. Era twagamba nti obukyayi buno buleeta kansa. Ne tugamba criticism aleeta ennyingo zino okuba nga zituluma. Kati olwaleero tugenda kutunuulira guilt. Guilt kyalibadde nga okugwesinza. Mwenna mukimanyi bulungi nti tulina ebintu bye tukola mu mazima ne tuwulira nga gutusinga. Naye ate waliwo ensonga lwaki tulowooza bwe tutyo. Kiyinza okuba si kyamaanyi nnyo wano, naye ate gwe kiba kikutteko kiba kyamaanyi. And it is a very, very damaging mental pattern. Guilt. Kubeera awo ng'ogwesinza n'ogamba nti oba bakadde bange okubeera mu mbeera eno nze nakireeta. Oba nze ndeetedde gundi okubeera bw'ati, nze ndeetedde gundi okubeera bw'ati. Kwegamba mu mbeera eyo ey'okuba nga tugwesinza twetuusaako obulabe ffe ng'abantu. Kituleeta obulumi era kisembeza ekizikiza gye tuli. Tetuteekeddwa kugwesinza. Tulina okumanya nti ebintu ebimu bituukawo lwakuba biteekeddwa okubaawo, nga ne bwalirwanya otya ne bwaliise Katonda yennyini era kyalibaddewo kubanga ye yakiteekateeka munnange. Entuuko tezikyusibwa. Katugeze, oyinza okuba oli awo ne bakugamba nti munnange maama mulwadde, naye singa obadde olinayo kasente waali kaweerezza ne tumugulira eddagala. Kaakati nga kituufu kaakasente okayina naye ng'oli bbize nnyo tolina kagenda ku mobile money kasindika. Naganja kasindika olw'eggulo. Kati olw'eggulo olugenda okutuuka ng'okasindika obakubira obabuuze ssente muzirabye. Nga balyoka bakugamba munnaye maama yafudde. Yafudde essaawa 6. Lwaki temwankubidde? Ati munnaye buli omu obwedda ali bbize, tuli wano tuli wali n'enteekateeka zonna nga naffe bitusobedde. Kati gwe yabadde ow'okusindika essente essaawa 3 ze baakugambiddeko n'owulira nga gukusinga n'otandika okuwoza nno, kale singa nazisindise osanga yalibadde tafudde. Kale mazima singa nakoze bwe nti osanga tekyalibadde bwe kityo. Bannange, bw'omala okwesinza omusango mumanyi ekituukawo ng'omuntu omusango gumusinze, kiba kibonerezo. Kiba kibonerezo era bw'ogenda mu kooti ne bakugamba nti gukusinze bakuwa ekibonerezo. Era kola ekibonerezo bwe kiti. Kale guilt ffe ng'abantu bwe tumala okwesinza omusango etuviirako pain etatadde. Kubanga tuba tulina okwebonereza. Ye kati guilt eno ne tumala tumugatta mu anga, tufunira ddala accidents. Era accident zino ezisinga ng'oggyeko zino endoge ezisinga ziva mu kwesinza misango egitali gimu. Kati mu kaweefube ono ow'okwezuula twetunulemu twebuuze, tulina omusango gwe twali twesinzizza. What does this mean? It means nti bw'oba oli awo ng'olina ekintu ky'okola
beera mwegendereza, teguteekeddwa kusinga. Fuba okulaba nga you have justifiable reasons. Kino nzize nkibagamba. Bantu mmwe mukola ebintu bingi kubanga mwatendekebwa nti Katonda abeera w'abeera mu nnyumba mwasula. So mubikola mulowooza tabalaba. Naye bannange mbabuulira amazima. Katonda takes an infinite shape. Kwegamba talina shape. Bwe kityo kye mbadde ngamba. Kaakati bw'aba talina shape, asobola okubeera the smallest atom. Ate asobola okubeera ekintu ekisingayo obunene ky'olaba. Nze bwe ndowooza. Asobola okubeera ekintu ekisingayo obutono. Ate asobola okubeera ekintu ekisingayo obunene. Mulekeraawo okulowooza nti he's very far from you. Katonda ali mu ggwe munda. Katandika okukola ebintu bye eby'ekijega ng'omanyi nti otambula naye, oyita naye, akulaba, akuwulira, amanya ne ky'olowooza nga tonnakifulumya mu kamwa. Ekyo bwe munaakiyiga ensi egenda kubangwira, kubanga mujja kuba mukendeeza reeti gye mweyonoonerako, reeti gye tusirwalirako eba ekendeera, kubanga buli lw'oba ogenda okukola ekyobusiru n'ojjukira nti he's around, he's within. Kati awo obusiru bukendeezaako ologa kino ate ekyo kibadde kya busiru nnyo kankireke, kubanga waali andaba ali munze munda actually. Owulidde. Kino tekitegeeza nti temubaako kye mukola, kubanga ffe we are humans. Eri ebintu bye tuli entitled okukola mwe mulina okusirwala, kubanga era nako yakutonda. Naye ate to some level tolina kusirwala ku level ate egenda okukosa obukosa. Gwe ng'omuntu bw'osirwala noonya omwenge ogukusuula ku kkubo, motoka ne zikkoona, ebyo bibyo. Naye eri Katonda okusirwala okugenda beyond humanity ne guyingira mu spiritual realm, okwo kwe tulowooza nti kuli prohibited, okwo kwe kuleetera that punishment, kubeera nti ogwesinza buli kiseera. Kituufu, era bw'onywa omwenge ne weesuula ku kkubo, motoka ne zikutomera, singa zikutomera n'otofa, ekibonerezo ekyo ky'oba ofunye ekyokuba nti okutuseeko amagulu, oba ogenda kuwangala nakyo. That means you've proved guilty and you've gotten your punishment. Hello. Mukitegedde? So, kyekiseera, if we have that guilt with us, wajjamu olubuto, tewamanya nti lwali lwa balongo, omaze okulutemparinga nalwo, olutegedde nti lwali lwa balongo. Now you're living without guilt, kulemeseza n'okuddamu okuzaala. Buli lw'owulira ng'oyagala okuzaala, olubuto lugaana, kubanga owulira gukusinga. Sit down, mulungula that guilt. Bw'oba tosobola, nkoonaako, tulabe ekyokukola. Kubanga ebimu giba mikolo. Tukola emikolo, tuwa emitango, kusinziira ku bunene bw'ekizibu kye tuba twereetedde okuba nti gutusinga. Wazaalibwa awaka nga waliwo ebibbo bya lubaale, gwe musika obisitudde, obitutte mu kyaki, obyokezza. Why those people abali mu kyaki bagezi, tebabyokya. Era bw'omala obbireeta bakugamba gwe obyeyokere. Abamu basooka ne basula nabyo, ne ba-identifyingamu ebibagasa byo ne babijjamu. Kati bino ebirala ne bakugamba byokye. N'oyokya. Kati omaze obyokya bikufuukidde ttagali. Kati oli awo oŋŋaŋala. So, we should put things right. Kubanga tuli mu kaweefube wa kwezuula. Tulina okuggya emisanvu gino gyonna mu makubo gaffe. If we have this guilt, tetujja kwezuula bulungi. Kubanga buli tubanga abalina kye tutuukako, tulemererwa lwa nsonga tugwesinza. Buli lw'obanga agenda okituukako, baakuyise ofuna omulimu. Eggulo limu n'osalawo osule ng'ojaganya, n'onywa omwenge n'otamiira, n'ogenda okwebaka mu kifo ky'okukeera, budde bwakukeddeko anti ng'oli ku hangover. Kati bw'omala ng'otandika. Ye kati nze naali gufunye ntya omulimu? Siyinza nagufunako, ekyo kye nakola. Nadde neesudya n'okwesudya okulowooza nti nsobola ogenda n'enkola mu kitongole ng'ekyo. Naye ng'olaba nti this is a situation gwe wennyini gy'ocreatinzeewo gwe ng'omuntu ng'ate osobola okugirwanyiza. Honestly, why do you jubilate ku mulimu gw'otanaba na kutandika kukola?
owulidde kati gino emisanvu gyonna tugijjewo tugirwanyise tugijjewo bw'oba tusobola gulwanyisa nkooneraako tukyogereko nze nja kujjanjaba guveewo bwe kiba kyetaaga mukolo okuwa mitango na biki okusinziira ku ki kyewakola nawe wakikola tuteekeddwa okuba nga tulina kye tusobola okukolawo n'oba nga you're fine nga you can get along with life. Kale bambi subscribing liking sharing kubanga tusigazaayo one item ey'omusanvu gwe tulina okujja mu kkubo lyaffe then tulabe bwe tumala okujja emisanvu gino mu kkubo lyaffe yes twezimbye tutya okubeera abantu abagenda okutambula mu nsi muno nga tusambira wala nga jjanzi nga tusambira mabega kale mwebale bannange okumpuliriza nze Naalongo wammwe wa bulijjo Naalongo Nalubale mwebale kusoma mwebale kubeera bajjumbize mwebale kubuuza bibuuzo mwebale bu message obwo WhatsApp mwebale bu data bonna byonna nsiima bannange nsiimira ddala ekyosomero okusomesa already tusomesa era abaana bajja wano mu holiday ne basoma myezi 2 myezi 3 ne basoma abantu akulu bajja ne basoma naye nga twandyagadde in future tukikole nga kiri official we need a very big institute egenda okusomesa abantu ebyobuwangwa tube nga tusobola okumanya nti abantu aba bavudde mu ttendekero lyaffe they are a good measure. Of course tujja kukolagana n'Obwakabaka kyemanyira bujja kutuuka essira bukkirize tukolagane n'abataka bajjajjaffe ne bwe zinaaba nsowole era zijja kukkiriza kubanga kikugasa ki bw'obeera ensowole ate n'ofuuka omusanvu bw'obeera nsowole naye nga ky'osowoleramu okifunamu kireke kitambule osigale ng'okifunamu ogenda okuvaawo nga naawe olidde okusinga okuwangaliranga mu ntalo olw'okuba ggwe oli nsowole ate tolina kyokkiriza kigende mu maaso beera nsowole okole ebirungi tulabye ba presidents bangi ensowole naye nga bakolera gye balaze okusobola nga bakolera ebirungi nawulirako Omunyolo eyafuga ekizinga kye Zanzibar naye nga yakifuga bulungi naye nga yali Munyolo kusinziira ku bo oyo bansowole naye yakifuga bulungi nakati bamwenyumiririzaamu n'empulirayo Abanyolo abafuga Kenya naye nga n'Abannakenya babeenyumirizaamu okutuusa kati so okubeera ensowole si musango singa oba osobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'ekifo ekyo oli n'atuuka n'okugamba nti omubi akira ebbanga owulidde so saagala musinziire awo mugambe nti olw'okuba ffe tuli nsowole n'olwekyo tubeere ekiremya mwereere sobola okukola ebirungi n'obisinza ne bannannyini byo ne bagamba kale annaye ate ensowole ebambi yatukolera bulungi okusinga. Hello.